abalungi tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience. Nange mwana muwalawo Asha nava namatobera nga twayingiddewo ddankeera tuli tiimu nene era tiimu nene ddala. Omulamwa gwa leero guli about church. Banayi gwali eyandaba olunaku olwaleero church yandibadde searching point oba anyway kijja maaso awo nkujukiza nti subscribinga sharinga likinga tunoonyeko ku YouTube tukozesa Asha Nava Namatovu, ku Facebook tukozesa Asha Nava Namatovu official. Munange sharinga o likinge oyite abantu commenting ekyo kikunyumidde kikyolabyemu omulamwa. Olunaku olwaleero tulina omulamwa gwaffe. Omulamwa gwaffe gw'olwaleero gw'abantu abasajja oba n'abakazi bagenda mu church okubeera nga we nagamba nti naava sina musajja kamende mu church noonye omusajja gundi agenze mu church anoonyezaamu kituufu church eyo yandibadde searching point, yandibadde kiddukiro kya buli omu akooye kunoonyezaamu mwagalwa we oba mufumbi. Wetuli bannange bagenda kuba bakitunyonnyola ate era bakigaziye gwali eyo okitegeera olunaku lwaleero kambakirize beeyanjule ate era tukomewo. Yaneyanza nnyo omutesitesi amannya n'eddoboozi nze Nambozo Patience era ndi musanyufu nnyo okubeera ku program ya Life Experience olunaku olwaleero. Amannya Kabuga Richard Mukisa nga bulijjo nakugamba program eno yaffe ffenna likinga commentinga sharinga be part of us sanse nnyo okubeera olwaleero. Neyanza nnyo omutesitesi Nava okubeera ku program eno ey'okujja mu church ng'onoonya Mukama oba kujja kunoonya mubenzi. Amannya Azemba Barbara mwebale nnyo. Abalungi omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero gw'okugenda kunyumira ddala nkugamba bugambi sharinga likinga commentinga subscribinga Asha Nava Namatovu ku YouTube ge tukozesa ku Facebook Asha Nava Namatovu official osobola okuba nga otunoonyako ate era omulamwa gwaffe ogwaleero gwa church gwali eyo funa akatebe tuula laba tekako data mungi kubanga gugenda kunyuma sayinza okulaba Ewaawo Mukama yeebazibwe. Amiina yeebazibwe. Mukama akuuma bulungi nnyo. Omulamwa gwaffe ogw'olwaleero gwe muntu wa church gwe mulokole gwe tulina nene bange mulokole oba nasembayo mulokole. So mbadde nsaba muntu tunnyonnyoleko ffe abalabi ba Life Experience bantu bali eyo agenda mu church ng'oba tukiyite kudiba n'agenda mu church n'afuna omusajja n'afumbirwa. Njogedde bubi? It's okay. Okay. Omusajja n'abasajja sabo badiba n'agenda mu church n'afuna omwagalwa ate munaaye abasinga mbu nze bempulirako tebawangaala era bimala ne bakola ki ne bawukana. So omuntu yandisanye okugenda mu church n'anoonyayo omwagalwa oba yandisanye gyali oba mu bbaala oba wanga gye beefunira kitegeeza nti alina mufunira mu church. Tekiriiko kifo wa wennyini omuntu wabajja omuntu naye church eringa better place omuntu gye yeewaddeyo okubanga atereerako nkola ze. Ky'oba olaba omusajja ne wabanga muyaaye teyandiyagadde kuwasa mukyala muyaaye amuteeke wakaawe naye ate nsooka kyogerako nti church tetwandigifudde kintu kya layisi nnyo kiddukirwamu as a meeting point for lovers. It should be a point abantu we basisinkana ne Mukama kubanga Bayibuli etugamba nti sooka onoonye Mukama ebirala byonna bikongerweko. Omuntu yandize mu kanisa ng'aze kunoonya Mukama then marriage will come after. Naye omulembe guno gwakyamye nnyo mu ngeri nti omuwala abazadde abaana be bana mu basajja ab'enjawulo kuliko owa trailer, owa tractor, owa poliisi n'abalala. Kati ensi bwegaanira ddala najja ne yeenyiga mu church uyo ayingidde mu kwaya ali wali katuuti azina waakirira wayambuka naye nga tali zinira Mukama. Kyafa kiri kimu waliwo anengedde waliwo antwala so ne tuba nga tuweereza abantu nga tuweereza ne selfish intentions zaffe nga tetuweereza Mukama. Ate abantu tulinga magnets
n'aba obanga oli mufere oattracting abafere be bajja eri obulamu bwo obeera omuyaaye nera abayaaye bajja so bw'obanga oli ku false intention eyo nga gwe oli mu kunoonya musajja naye wefudde aweereza mukama era ne munno naye yajja n'ekigendererwa ekyo ekifu nga tazze kusaba bula naye alina kigendererwa kye oyo mwennyini gogenda okufuna ate nandiyagadde nnyo omuntu yenna eyo gyali aleme kweteeka ku pressure lwa nsonga z'okuwasa nsonga z'okufumbirwa kubanga ekisooka tuli wano lwa pulaani ya mukama yatumanya nga tanatuteeka wano okuddukirako katono mu Bible Isaiah 34:16 yetugamba nti none of them shall lack its mate so mukama we yali nga tannategeka nsi yamanya nti ntonze naava mutadde Masaka but her husband is in Germany kati ani alina omulimu bano ababiri okusisinkana oba okiridde wansi akugamba and his spirit shall gather them omwoyo wa mukama yajja okuŋŋaanya naava n'oli ali e Germany naye nga tannakukuŋŋaanya gw'olina kubanga weewaddeyo eri mukama n'alyoka omwoyo wa mukama n'alyoka connecting the Holy Spirit is the connector between you and that person kubanga buli omu alina munne gw'alina okuba nga atwalibwa naye oyo yaani ate wetugezaako okozesa amagezi gaffe ag'obuntu tutomera naye wetwekweka mu mukama okuteesa kwe gye tuli akulaga gye tuli his perfect will kubanga mu will za mukama we have the perfect will we have the specific will perfect will agamba nti si kirungi omwami okubeera yekka kwe kumutondera omubeezi his perfect is general will kulaba nga buli omu awasa buli omu afumbirwa then the specific will ofumbirwani owasaani kyekikulu kyoba olaba we all have to get married naye ofumbira omuntu omukyamu mukomekereza zezo divorce zetuwulira bwe butabanguko mu maka temuli ku musingi gwa mukama naye ate kyaki nandigambye it's the best place abantu we bandyefunidde kubanga obufumbo buba buli ku musingi gwa Kristo nga Kristo gwe musingi gwakyo agamba alizimba ekkanisa ye ku lwazi n'amagombe tegalijinza so obufumbo bwamwe mba mubuzimbye ku Kristo is the foundation no power of the enemy esobola omenyawo obwo obufumbo naye ate it shouldn't be so cheap kyaki terina kubeera cheapened as a searching point wabula ebeera ekifo kyetukuŋŋaaniramu okusinza ebisigadde byonna kama bitongereko nga tumaze okutuuka awo waali Mr. Richard kyogere ntya wandibadde awo n'ogamba nti kangende mu kyaki noonyeyo omukyala nze kennyini okusookera ddala walina kye bakugambye nti nga bawanava Germany kitwala kyembuuzo kitwala mu linnya lyani lya Katonda mu linnya lya Katonda ebyo byenjagala ensonga entuufu eri bweti buli musajja Bayibuli yetugamba nti Mukama yaleetera omusajja otulo otungi n'amugyamu olubiri buli musajja ali wansi w'enjuba wano embirizi teziwera sayidi emu waliyo nyingiko endala ntonoko 7 and 8 kitegeeza buli musajja ali wano wansi w'enjuba alinawo omukazi naye mulinawo bameka na buli mukazi ali wano alinawo omusajja nkwana baana ekampala Uganda nava back to the point Kampala buli muntu alina olubiriizi lwe owulira church yandibadde the best place okufunamu omwagalwa naye si buli muntu nti wa church kati as we are talking now nava toli wa church yadde kiri kitutte mu linnya lya Mukama buli muntu yenna mbaye manya afuna mutera ava wa Katonda ava wa Mukama ati kyekyo kye ŋŋamba nti todduka genda mu church kunoonyayo mwagalwa tonoona mu church mukazi tonoona mu church musajja olina genda kusaba saba Katonda ogukkiririzaamu mu kifo munna mw'oli okitegeera kubanga fe abali wano e Kampala tusurvivinga buli omu wali walabye enjuba n'omwezi
kyentegeeza tulya tunywa naye ng'ate situlya muwogo wavudde mu nnimiro direct ng'abe waffe ab'e Masaka we bagenda mu nnimiro ne basima muwogo ne bakola batya ne balya buli omu wooli oba waalya so ofunirawo omwagalwa kubanga tekirinawo kyawandiikibwa nti omwagalwa omutuufu ojja musanga wano anti kati omukyaki aba atya Katonda tabanga gwosanze mu bbaala nanti singa omukyaki atya Katonda tewandigambye nti waliwo abadduka ne bagenda mu kyaki nga banoonyeyo basajja oba nga banoonyeyo bakazi kisinzira ku mwoto omuntu ajja genda mu kyaki ng'agenze kunoonayo omukazi mwanyinaze wange akyogeddeko naye ate naye mukama manyi tebamunyaga tebamufera akuwa oli eyadduka nga azze kunoonya musajja nga nawe oddusa ozze kunoonya mukazi mwetomere muti okitegedde yes bakibuki kozi okwongerako ku kya Richard omukazi ogenze mu kyaki togenda kunoonyayo obufu bwawe tebutera kuwangaala kuba tebulimu Katonda gwe yo purpose ozze nti njagala kunoonyayo musajja mukazi kati I think n'obufumo bwawe tebutera nnyo okuwangaala bubeera waawo nga buli up and down yes nga buli up and down ne butawangaala fo as such bwe tuwulira nti kale bano bakamala okugattibwa kamalayo wiiki emu tamanyi musajja lwasonga musanze mu kyaki nagamba nze nfunye Richard musajja wa Katonda naye ntamanya nti naye yali yazze mu kyaki okola ki okufuna omukazi okitegeera so I think obufumo bwawe tebutera kuwangaala always buba mu fight wrangles and so on so church to conclude like a church teri searching point I think omuntu osobola kumufuna anywhere no mwagala ndemukkiriza Katonda mwena nemukwatagana bulungi instead of saying no gena mu church to get a perfect person I think church is not to be ekifo kyolowooza nnyo n'okutamu omuntu ategeere nnyo omuntu atya Katonda oyinza okugenda bwotanga naye agiridde kiri kyennyini naawe ekyo giridde okukola okunoonya mu kyaki so I think osobola kufuna omuntu ogweyagala anywhere mu kyaki leka tuleke kyaki esigale nga yakwashipinga okitegeera nga yakunoonya Mukama oze kumukabira bizibu byo naye nga si kunoonya ki si kunoonya musajja ekyobola kataku nabwala abagenda mu kyaki baba bekoze nnyo makeup oyajja kundabawo nandabawo atya n'ennyambala y'abantu kwetega kati instead of your mindset okubeera nti ngenda kwashipinga God glory oba kabandabye oba katandabye oba okitegeera so kati agenda mu kyaki nensanga omuwala nga pasita agamba buuza ku mulirwanaawo naye mugamba praise God natunako bwati ngamba mbadde mayi ffenna tukoze eki tuze mu kusinza Mukama kozi kirabika ekinyinira kyekyali kirala oba lwe lwali olusoose nga azze naye kuyiga I think kirabika yali azze ne intentions ze zena tisimanyi oba azze kunoonya Mukama oba azze kunoonya musajja but anyway you can get musajja anyway osobola kufuna omusajja wona naye nga si mukyaki nga togambye nti kamwana ku kyaki on addition to that nava abantu bagenda mu kyaki nga banoonya ebintu bingi abantu tebawulira nti omusumba wa wali nno bwasabira abantu bagaggawala najja nga zze kunoona bugagga nawulira nti omusumba wa wali nno bwasabira abantu bawona najja nga zze kuwona nga tazze kunoonya Katonda nga mwanyinaze wange bwe yagambye nti bayibuli egamba musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda then n'ebisigadde mu bumpimpi tweggyemu endowooza z'okugenda ewa Katonda omufferako byalina because we believe kati nze toyinza kujja n'ogamba nti no biki mpa mu mmotoka y'okugemu bw'omanyi sirina era bw'osituka n'okujja gye n'ogamba mpa mu mmotoka oba okimanyi njirina kyentegeeza bwe bafubutukira ne bagenda mu maaso ga Mukama okubaako kyonna kye banonyeeyo oba ssente oba bugagga oba bwe tufubutuka eno kyonna kyekiri naye nga tetugenze kusinza ebiseera ebisinga kyobalaba tusaba nnyo nga tetufuna tetuweebwa kubanga olina kuba ne bayibuli ekyogera musaba naye musaba bubi wagenda kunoona bugagga naye ng'ate bw'otuuka ogamba Mukama nze kusinza kumbe ye alaba mu mwoyo munda omugamba munange nkwagala nnyo naye ng'agamba kengeza n'empono kyayagala tagenda kuddamu kulinnyawo kale ng'agamba kenjangize nga njagala okulabako kanjira ninda kukuwa ate n'ekirala nava oba oli mulokole oba oli musiraamu
abalokole ennaku zino tulina emize ekigenda mu kyaki kusaba tetukyasinza Katonda tusaba busabi mukama mpa kino Richard mbadde kyakugamba nti ennaku zino tetukyagenda mu kyaki kusinza mukama webale tukuma ku obulamu bwaffe mukama webale kuba abaana baffe mukama webale kuba abazadde baffe ennaku zino tetukyabikoleeza tugenda ne tumugamba mukama kati badde nsaba ku mukazi teeka ndiddewo badde nsaba ku bugagga nze ndi mwavu badde nsaba ku tiketi entwalawo wabweru nze njagala kukagawala mukama wulira ensaala yange nenkabira mukama kuva ku wiiki paka ku wiiki naye ate nga sinana kumwebaza mukama webale kulobulamu bwompadde kyembadde nyala kwongerera ate nno gwoba osabye bulungi waliwo agenda n'agamba naye mukama munange lwaki naye mukama gwe tolaba naye mukama bayibuli etugaana okwemulugunya kati ate gwe kankunyumizeeko anti gwe bino tobimanyi era ofunye omukisa okutokyaza abaana abava mu nsi y'emisiri okujja mu isirayiri ekyababatisa bonna mu lugendo olwo okuggwawo kwemulugunya toyina kwemulugunya omanyi kye beemulugunyamu bagamba kakati gwe Musa lwaki watujja mu nsi y'emisiri n'otuleeta eno twalyanga ne ku maani ogimanyi yewotamero anti mbadde kyagambye nti abantu tebeebaza abaana ba Isirayiri kyali kitono nnyo okutunula mukama gy'abajje mukama yali abasalisiza amazzi Red Sea n'akolamu ekkubo Katonda ng'akoze ebyamagiro bingi mu nsi ya Isirayiri kati abantu tetulina kubeerabeerabize nnyo nga tonnabaako ky'opeeka mukama sooka otunuulire obulamu bwo gy'obudde nga tonnakaabira bufumbo obujjudde empi n'ebirala sooka otunuulire obulamu bwo okusomako okukulako emirimu gyo omanye nti mu butuufu abadde mukama osobole omwebaza kijja nakusitula okukkirizako omanye nti Katonda eyakola bino Katonda eyansomosa ennyanja emyufu aba asobola okukola ekintu ekipya naye w'obeera muntu eyeerabira nava let's just take a simple example my friend naye nga newompa tekikola makulu wabula kyensaba ekipya kyekikola amakulu n'ekirala nga buli wonengerawo togamba leero nfudde pesho oba leero agenda kunsaba ki oba leero ansaba kooti oba ansaba ki nga ndi just muntu asabiriza it's not good ne mukama musaasire olaba noda sinti akoowa n'olaba gwe weemulugunya nga nze mbeera nkusabiriza busabiriza kati olwo mukama tumutunudde mu kibatu kyokka tetwagala na kutunula mu maaso ge tumusinzeko wabula tunga mukama kyekyo ekiri mu kibatu mukama nkulengedde mwaleetyo omulimu omutwalo bannange embeera zaffe si nnungi sooke tukyuseeko sooke tusinze mukama Beti yayimba olimba n'agamba nti olwaleero twazze okusinza ebyokusaba tuyina bingi naye olwaleero tulutongozezza tuzze kusinza tusinze ku mukama ebirala byonna binaatongerezwako nekirala nava waliwo oluyimba pasa bugemero wayimba nti bwagamba nti twala nga naawe otwala bayibuli yaki kati abantu bakyasoma bayibuli yaki musumba kasagamba nti mukwate anointing mugende mugikozese nga musumba akadde ki anointing tetukyasinza mpono tukyamuweereza kati ffe tuli ku basumba ampaddewo anointing oil ampaddewo akatambaala atuwadde kino kati tetukyali ku bayibuli naye kati abasumba bo bakyali ku bayibuli waliwo abali ku bayibuli naye kati ffe nga ffe abantu tetusoma mbadde manyi oli yalina otusomera ffenna nawe olina okusoma bayibuli yo nga bayibuli eri pasono kubanga Kristo atugamba nti mukebere emyoyo mukeme emyoyo kati onookema otya omwoyo naddala mu mulembe guno ogujjuddemu abasumba abafere ogujjuddemu abasumba nga yeeyagaliza nga ye nga tosomye bayibuli kubanga tulina abasumba abatuuse kussa nga n'okuwasa tayagala kuwasa si kubanga kanisa ye abawala bafuluma kubanga balinze ye naye singa omusumba ategeera nti kanisa si yange ya mukama wange
n'atafaayo n'agamba nze kantukiriza obutuukirivu bwange si kirungi omusajja okubeera omu kanfune omukyalo ow'okuwasa nfune okuganja mu maaso ga Mukama aba ajja kgenda mu maaso awase. Waliwo bye tulaba oba bye tuwulira abasumba era abenakuno nga bw'okyogedde bangi abali e Kampala wano tebalina bakyala. Kyandisanye okubanga omusumba bw'aba talina mukazi waka gwe tumanyi nti official tugambe pastor gundi ne gundi mukyala we. Kyandisanye okuba nti pastor mujjuvu nga talina mukazi. Nanti kati olaba wadde okwesimbawo bwa kyamaniro si wange na mukyala abantu tebasobola na kumwesiga. Naye kati kubana abaana abali e Kampala abatukula tubakwesigisa tutya gwe gundi obasumbe nga tolina mufumbo nga bakutuddeku awo wasa otwala obuvunaanyizibwa n'abawala bonna abali mu kyaki bamanye nti musumba mufumbo so tuzze kusaba naye buli musumba wabeerawo nga tawasa bano abaana abawala babeera ku bunkenke oba musumba anaatwala nze ng'akaviri akasiba asibira gwe musumba tuwe nakera ku makya n'agamba peshe mukyala wange aba endiga zeesala kaakati kyekizibu kye tuyina nti musumba alabanga ekkanisa ezimbibwa ku buwulu bwe musumba kubeera muwulu nga ye kapito we ayimirizaawo ekkanisa kitegeeza kino ekintu akitutenga personal empire bizinesi ye n'agyesigamisa n'agiteeka ku bibegabega bye kanisa tezimbibwangako ku musumba Kristo lwe lwazi kwe tuzimbako ekkanisa ate omwoyo omutukuvu yalabirira ekkanisa kati singa musumba agyetiikula n'ateekawo Kristo ng'olwazi n'agikwasa omwoyo omutukuvu ekkanisa aba ajja kuwasa ate obuweereza bugende mu maaso. Pastor kiri kiti eyo naye nga babi tukyali ku nsonga ya kyaki eno oli n'akeera ku makya n'agamba kansibe kakumani kange ende ntuule wali mu maaso pastor ndabe bamala ne babagambako abasumba oba baliwo kireka church ezimu nanti sisabira mu zonna church ezimu zirina ba ushers zirina ba ushers kati for example aliyo church nali ngenzeemuko nga nyambadde kasikata naye saali mu maaso ne bangamba jangu okole ki otuule mabega nimbagamba kuwa tebagamba oyambadde akataka nimbagamba okay nezimu nga tezigaana bumpi simanyi nti ngambye kyaki zinaba ushers bo babeerawo nga bakalabalaba nga balabalaba oba kirayika bamanyi nti abasumba babe baliko obuzibu oba okifuna nga nti bo balina amaaso gali wano bali mu ngalo okitegeera so aliyo kyaki ezimu zikusiba buleesu abasumba tebalina buzibu n'ekirala babi kiribwa ekitibi kyali abasumba bo nga bomu basasire basajja pastor aba muntu nganze ng'era ono omuntu ali eno ow'amabaala naye bw'ali jesi aba ayambadde ekitibwa kiri kyemmanyi nti aba pastor ne naye aba kati bagamba ove mu maaso nga munaye pastor ayinza okutendewalirwa n'agamba mpekanamba pastor omutuufu tasobola nava pastor omutuufu tasobola nagamba nti kati oyo omuwala yayambadde bubi kamukwane kankoleki for example ife twakulanga nga mu kyaki yaffe ya Seventh Day Adventist Church nga okufuuka okubeera na musumba pastor olina emitendera gyonna okolaki sooka kuyitamu okitegeera sooka kuyita wano n'owasa nomala mukwasa n'obeerako elda wa church nomala kubeera elda n'ofuuka pastor naye kati naku zino Richard nayinza okutuuka n'agamba nze ndi pastor wekiri ne Richard pastor Richard pastor kati okitegeera ya pastor just ya pastor naye tetumanyi oba yasumbako oba yako temwebuuzaganya mubuuze nze Richard oli pastor tukole buti tudde ku point ogambye ka human omwala akira ku makya nasiba kati nakola kameka akasibidde musumba ng'akasibidde musumba bayibuli ekyogerako negamba ebiri kitibwa kya mukazi ng'ogyeko omanyi tuleme kutunula ku sayidi emu nti tukuba tujja kulemesa abaana ab'obuwala okwekolako tetumuganye kwekolako naye intention ki ogenze mu kkanisa nti ngenze kusaba oba ogenze kwetega musumba kati abasumba mutuyambe muwase bawala baffe baleme beetega bagende nga bagenze kusaba omusumba ayinza okuba mukama tannamulaga w'omusabye okimanyi nti mukama ayogera
Anza okubata nabakumulaga muntu. Bayibuli tegamba nti Mukama gwakwasa omukazi ow'okuwasa. Wabula egamba omusajja alaba. So kiri eri omwami okulaba. Sikyatinze ne wenkulaba ne mpulira nga njagala kuwasa. Sikkirizibwa, I mean okwagala okufumbira. Sikkirizibwa n'olunaku n'olumu kugambako nti Richard nsaba ompase. Wabula omusajja yalaba omukazi ow'okuwasa n'alaba okuganja maaso ga Mukama. Nti osaba nkuwase. Neki kyokola? Okkirizibwa mutetenkanya. Kikyokola gwe. Yakwogera amazima. Tuli bantu bakulu. Eno program y'abantu bakulu. Yes. Kati omuwala ali eyo ampuliriza era ndaba. Oba owulira nga weegombye Brother John oba Brother Robert. Muganda wange tobyonoona togeza n'omugamba nako. Akola atya? Amagezi gaagano. Yetege. Zuula Brother John byayagala. Otya mpaka tipo ako. Yambala bulungi sikutumye kukunama. Yambala ng'omuntu ovunaanyizibwa naye ng'oli smart. Abasajja bye banoonya mu bawala si bingi. Ayagala muntu omuyonjo. Yambala olugoye wadde luwanvu naye ng'oli muyonjo. Baagala abantu abafa ku balala, kind people. Then ayagala omuntu atya Mukama. Omuntu alinamu that fear of God. Aba alina ebintu ebimu by'ataakole. Kati gwe weeteeke mu layini. Weeteeke ku kitimba waakulabira. Kati ye mwennyini Blaza ajja kugamba ng'oli mu kyaki. Kati ate nze atali mu kyaki. Naawe yonna gy'oli eyo ojja kulaba Blaza. Kasita omulaba awo w'okolera. Nentera okujja ku saluni okola makeup. Abaami weebali namwe abakyala weemuli. Kati oba weegombye oli asala akaviiri tomugamba. Jangu ne botto ya juice omweko ngambe bayira nakoze juice. Oh God. Nawe kwatako mweko nawe osigazeeko. Wow. Akwata butawero obwe mugambe nange ngenda koza obwange nkyadde gwe togenda abooza. Nawe butwala obooze bulungi. Yes. Nze ndi mabega. Kubanga Rusi we yalaba Boaz we yagenda kufamya Boaz n'amulengera. Yakomawo Naomi n'amugamba genda weebake ku bigere bya Boaz ng'amaze okulya ekyeggulo. Okwetega tekutandise kati. Wabula Rusi yeetega Boaz n'amwebaka ku bigere wansi w'ebigere bye waati n'amulinda. Era Boaz we yazuukuka n'alaba Rusi yamusibirako bulungi omuce eŋŋano yali ŋŋano eno gye tulya eya chapati n'amuwa n'agendako nayo naye n'agenda n'alaba abakulu b'ekibuga era n'amuwasa. So osobola okwetega omuntu ate ne kitambula bulungi naye kozesa amagezi. Naye baba bwe nga tukyali programu yaffe era ey'abawala okujja mu kyaki okunoonya abasajja. Abawala kati bwe batuse tebakyanoonya nti bazze kunoonya musajja. Bazze kati kujjawo mukyala musumba. Mishoni ye ajja kujjawo. Ajja kati kujjawo mukyala musumba. Lwansonga kati alaba mukyala musumba ayambala atya naye n'agenda okitegeera. Kati mu kyaki oyinza okusanga nga 10% yeri musinga. Bano bw'ajja n'agezaako nti kanaya brother tebakyaliwo kati atandika kulaba musumba. Naye babbi ate ekyo ekyokujja mukyala musumba ngenda kwanukulawo nti bwe babagaata abantu mu kyaki endagaano ebeera egamba nti okufa kwe kubaawula. Kati gwe yenna alumbagana abantu abafumba ab'empeta gwe tukuyita kufa. Gwe kufa. Kati oyagala baawula kati kitegeeza gwe kufa. Nanti kati ate omuwala azze mu kyaki kunoonya musajja oba kumenyawo mukyala musumba. Ye kijjukira Bayibuli tagimanyi. Ye tamanyi nti ye kufa. Kufa. So kyaki zonna zeetaaga beegayiriza. Yes, azze mu kyaki bw'abeerawo omwaka nga talabye Brother. Agambe mukyala musumba ono. Natandika okuwala nani? Mukyala musumba mwennyini ng'atandika naye kwesala nga mukyala musumba. Okitegeera. Kati awo tutuuse mu kyaki tugenda kuddukira eyo. Abasumba mwesibe ebbiri. Bakyala basumba tolowooza nti watuuka nnyo. Weza omwami wo mu kusaba. Yambala ng'omuntu gwe batalabanga nako. Obuyonjo bukuume. Omumwa gutunge. Kubanga w'oyombo gyabuze oyo omwami emirembe. Ajja genda ne Sista Anna Maria amuwa emirembe. N'ekirala mukyala musumba weewe nnyo abaana ab'obuwala basembeze babeere bawala bo. Otherwise kikulumbye.
nati kakati obubaka bwabo wala abakyala bonna mu kanisa abafumbo in fact kubanga sister janga teetegana musumba nga talina ku asha yadde ani ng'ali ku brother talina yadde buweereza bonna mu kanisa kigenda eri abakyala abafumbo mwena okufumbirwa tekitegeeza nti kati otuuse osiibe mu ddeera olunaku lulamba omwami wo gy'atambulira mu kibuga atulaba bapeshi tuba twambadde bulungi tuba twekozeeko mulina omuze guno nga situnaba kubatwala waka bannaye mutwefiirako nga buli lwenkulaba bwetuse ekyo mwefaako nnyo muba mutukuba nnyo no kiri bwe kiti omukazi yenna tolina kulagajjalira musajja siwe kiti kyentegeeza mweyonja nnyo nga situnabatwala waka anti byekyononya oba abakyala mukyewuliriddeko buli wotuuka ku ddaala eddala oba olumbaganya sitaani omupya new level new devil kati omala otuuka mu bufumbo ebikulumba bye bingi kati kigambo buyonjo kikulu nnyo eri abakyala omwami wo ayagala kusanga malayika ewaka tolinda mwami wo kunaaba ne woba olina akazigo katini katyanze ntera akazi ab'okumuzigo ali amawoolo ekyemisana kati saawa weeziti aba ataddeko oluwombo wadde lwa nyama ya koota yajja kulya entula naye ng'omwami alidde akanyama ako akabalaza akasimudde abaana banaabye bayingidde mu nnyumba omwami yalina okulya akanyama ako nze ndi entula si mu bubi kisinziira ku bajeti yo omwami we ye bbebi wo maama wabe wammwe ng'ennyama osobola girya gwomanya ekyakugjayo sijja kyogera nanga tuli bantu bakulu omukyala omanye ekyakujja ewammwe ate okifuna olina kisigala ng'okikolerera buli lunaku buli ssaawa olina osabira omwami wo olina okuyonja omwami olina okukola emirimu giri olina n'okukola byonna ebigenderako agambe tuli bantu bakulu kakati omukyala ensonga y'obufumbo esinga kukwagiza mu kisenge kubanga ekisenge ye kooti ye meeza ey'okutabagana ng'abana byafuzi bwe batuula ku round table abafumbo bo batuula ku buliri ate tebatuula butuuzi ne boogera bamala ne bakolera ddala ebintu eby'amakulu ate egyo emirimu gyetaagisa n'ogikola n'obuvunaanyizibwa ng'omaze n'okwetegeka onaabye bulungi weerongooseza bulungi n'ebigenderako bitegese bulungi nga bya wayiti mwana abandi tebamukwasaako bulaaka nze mba ndi mwana wa maama wange naye nange sijja kulya entula wali osobola kwerabirira wekka naye kasita olumbagana omwami kitegeeza olina amaanyi agamala okulabirira omuntu omulala ate nga muntu mukulu afuuke ng'omwana gy'oli ng'oyo omuntu olina keera omutegekere breakfast olina mumuwerekerako ng'omwana wagenda ku ssomero naye osanga omwami afuluma muzigo azunga yekka alinga ataliko alabirira omwana abandi olina omunonako kati n'ekirala temutandika bintu bye mutamalirize woba omanyi buli lunaku togwenga mwami wo mu kifuba tokitandika woba omanyi toofuka mirenga tokitandika naye woba oyagala kukuuma eno ensonga kuva ku ntandikwa paka ku nkomeekerero nga yakitiibwa n'abalala bakulabireko beera mukyala wavunaanyizibwa okufukamirira omwami wo tekiswaza okugwa omwami wo mu kafuba tekiswaza okukuuta ku mwami ekigere n'okikola masaagi tekiswaza n'ekirala kino waliwo abaami abatagala bafukamirira empozi nga omwami yatayagala awo oba oli bulungi otuuse n'omukuuta mu kigere ng'ogenze wala ekigere ekyo bakikuutira eri mu gundi mwami wo nowewonya abawala ba saluuni abamuteeka omutwe wakati mu mabeere nga bamukola masaagi tubuuzaako eno ye musajja ali bamukuuta ku bigere era kakyogedde bw'atyo kati gwenfuna bw'aba tankuuta ebigere nava kanjirambera mukazi toli mufumbo tugenda byogerako okuuta ebigere bali manyi banjala buli omu wabula amaanyi nga tegese gakukuuta mwami wange kiwedde okay
alijja ng'ogenda okuuta naye abasajja bansobera abakazi babakoleyo byonna tebabaagala nakulekawo n'afuna omulala nakulekawo n'afuna n'atamukoleranga kati mbagamba ebigambo bye omusajja newona mukola kakati nze bannaye ndi freestyler Babi ne Nava tetuli wano kukyamya mulembe wabula wadde nti ekintu kinaafa naye gwebeera ng'ozanye paati yo wali okozeeko ebibuuzo nga tewasomye kikuluma n'ogamba kale butasoma singa nafunye obudde nenkola revision naye nomala ogwanga wasomye ogamba I did my part kati omuwala n'omukyala ali eyo bwezanya paati yo newoba ova mu katale n'olengera bbawo ng'ayingira lodge weekwate ku mutwe weegamba ekintu kimu nti simulabye se simulabye mati yali ku mulimu era si yoyo genda ewaka kiki kyotyo tugambe ensonga zakuumamaka kati kituufu kati ensonga zivudde mu byekyana kambuze babi mukyaki eyo babeera basenga abababuulirira ne bakojja babuulira ku of course omuntu aba agenda fumbira bamubuulirira babeerayo bulungi okulayira kwe bagamba nti mu bulungi ne mu bubi obubi bwandibanga mwami w'okwenda kati onaagenda oyawukana na buli omu olw'okuba ayenda anti kati waliwo omusajja atukokwana n'emikwano gy'okimanyi wama nze kansooka empandikiro alibeera omwami wange ebbaluwa nkuwadde layisinsi oli bw'oyagala okwenda wanu tokwananga mikwano gyange tokwananga bantu bemanyi tokwananga baŋŋanda zange kikozesa amagezi ate kikolera ewala kubanga mbutufu kiruma omusajja atukatugwa omwami otakikolanga teri musajja atayenda ebbaluwa egande akolenga ki ate ng'ogamba bwe abasajja omanyi nobalabirya ne babalekawo omusajja wano tugambeko lwaki abasajja bano bokolera buli kimu kyonna omusajja gw'olabirire nazukuka enkya nakulaga nti buli kasasiro ate kyagala omanya olowooza singa bakusanga wali ng'okaaba wabweru ne bakubuuza obadde kino gamba habi ankubye oli ali munju eyo ne bajja ne bambuuza nkyalo okubye waaki ne mbagamba sinaba mukoonako ogamba ku ffenna tebalowooza nti kuliko omukyamu kuba bagamba toyinza kudda wabweru n'okuba mulanga nga tewali kyokoze eki kitegeeza bino ebigambo mwogera byogere mwina bye mutatuukiriza ebimu n'ogamba omusajja mukoledde buli kimu okuva ku naswi paka ku mutwe waliwo byobatokoze sibawagira nti no bende oba bakube kubanga emize mingi egiriwo waliwo okulowa bweru ng'oli awagira mupiira ayagala nnyo omupiira wakati na DSTV naye omupiira gunyumira mubakyali bange wasoba woofumbirwa olina ogenda ku mateeka gange naawe olina ogenda naava owulidde omwana obuwala amagezi gakuwadde siwali musajja agendera ku mateeka ga mukazi tegagenda kukola kubanga bayibuli ekirambika bulungi nti omwami gwe mutwe gw'amaka ate omukyala ye muyambi kati omwami oyo aleeta program oyambako obuyambi kulaba nga zitambula nekyali kyali kyagambye mbu babi yagambye mbu abaami ate obakolera byonna ne bagira abaami balinga babebi omufumbira amata gokatuuka ne gamutama baba beetaaga nga omukyusizaako kakati beera omukyala nga yegwe kyefu ng'oli kyefu mu ffumbiro ng'oli kirina mu nnyumba abula mu kitanda kyo ng'oli malaaya tobwatuka mupiira bwereere wangi mama kiddemu abasajja baagala nga buli lunaku kintu kipya ng'oli malaaya akomawo olumu n'asanga nga weemagazizza okumye kando zonna weeyimiridde mu kasonda weeteze olinga omuzimu oguvudde mu Mombasa yeekanga agamba mama Junior olulala agenda okudda asanga ekitanda wakisengudde dda wakitadde eri wakisimbye kati omufaliso guli wansi sokoleke ngolofise ekyawo simulalu nalaya buli kadde embeera omusajja buli wasanga ekitanda wakireka gundi weeweeku katiibwa omwami n'omuwa kyayi w'amata buli lunaku omwera mu kikopo kyekimu lwaki tosevingayo n'omugulirayo ekikopo ekirala n'oteekako akafaanani ke
n'oleeta ekikopo ekirala nti guno mwezi gwa July beera ng'omukyusiza n'enfumba ng'ekyuka emmere ekyuka ebintu by'omugaburirako bikyuka empanga y'ennyumba ekyuka sekisa akyuka naye gwe Maria babisoko bagamba waliwo ebintu ebimu abakyala banneewaka nga bya taata okitegeera eyo ssawaani ya taata ebyedda we byali naye kati bikyaliwo ate kati sowaani weeziri nnyo genda mu kikuubo ogula giraasi ya ddadi sowaani ya ddadi kikopo kya ddadi beeki mbadde nkyakumaliriza buli kimu bakiteeye nga kyataata kati buli wakomerawo ewaka sagamba nakalirako mwaka goddeko mwezi irawa tuulawa tukola bwe twamate bimutama nebibeera byo ebiri special omala n'ogulayo package endala ogulayo seeti endala noba nga omukyusiza ekyanavalabayo omukazi ewaka talagira si malala omukazi ateesa siga omukazi ayogera n'ayogera atya omusajja alagira omukazi n'ateesa nkomawo ne kugamba honey from today siddamu kulangu enjala sawa 3 uliriza nti gwe tongamba ekyo kati gwe noŋŋamba bwoti uliriza gwe bunziramu ngamba ddadi munnange kituufu bw'obadde osazeewo naye omulimu nga banyinyula ssaawa 2 ate ng'okimanyi bankozesa kati gyamu ono yankwata okutuuka nga leeti mbadde nsaba kale wakinkomengawo mwezo zennyini so toyinza gamba bwegamba toddamu kuyingira wano 3 nogamba sha tokimanyi nti bankozesa berere waliwo abatatugamba ebyo nno wegamba nti tusiddamu kulanguza wano ssaawa 3 nagamba n'omulimu ngulese onjagala saa mmeka ewaka mubasanga waabo muze ono omwana w'obuwala bakyaliyo mu kyaki abawala gye bali nnyo kisinziira kyoyagala oba ng'oyagala bufumbo bwo oba ng'osobola okuteekawo minzaani ey'omulimu n'obufumbo bwo n'olaba ng'obufumbo bwe businga ozitowa tekikugaana kuteesa n'omwami eiza n'okomawoko nga bukyali oba si kyo n'omulimu n'oguta n'olabirira omwami n'abaana bane tuli mu nsi ki mukyaki ensi yo ndeko omulimu ndabirira omusajja sokoleke Richard ndeko omulimu ndabirira omusajja afuna kyenkana ki n'ekirala oyinza okubanga ne sente z'okola ku masolo zikuwa yes waliwo abasajja n'awa mukazi we n'akwata akakadde n'akamuwa buli mwezi kati naava kankubuli waliwo omwana gwe nabadde njogera naye ali Oman yakakolerayo emyaka 4 afuna emitwalo 99 ne mugamba ogenda kukomawo naye ngenda kumala kuzimbira maama ennyumba zimbe yange zimbire ne taata ne mugamba lwaki ya maama ne taata si nagamba nti bayawukana ate bonna mbagala ne mugamba ofuna emitwalo 99 buli mwezi singa wakolera omwaka guno n'ofuna sente zo n'okuŋŋanya capital n'ojja wano tosobola kukola ng'ofuna sente zisukka mitwalo 9 otegedde pointi yange nti ebbanga lyagenda okutwala nga abakolerero bazimbira singa yakuŋŋanya capital najja yandibikoze mangu kitegeera kati kyabadde akugamba nti nno osobola n'okuleka omulimu oyinza okuleka omulimu n'otatuula yesula omusajja my point is you girls nja kuleka omulimu nkere ku makya ndeka omulimu nga bba wange andabirira buli kimu naye kati enaku lino peshe twafuuka abasajja bakazi nsigamye nti automatically oleka omulimu naye kisinziira enzikanya amaseekati go n'omwami omwami asobola olabirira ebyetaago byonna kiri fine beera ewaka okolereyo ebintu ebitonotono nga osobola okubaako support naye nga amakaago tegafunyemu butabanguko lwa mulimu toganyanga kintu kyonna kagubeere mulimu kebeere famire yo kebeere famire y'omwami kabeere musumbawo kutabangula makaago kyemanyi guno omulembe gwe tuliko tetujja gutwa nti gwe tuliko wabula omulembe naffe gutuvuga speed naffe ne tugenderako ogwo kuba kati bw'oŋŋamba ekyo edda kuva dda nadda bajjajjaffe bamaama baffe babakolereranga nga maama abeere wakatata n'aleeta buli kimu naye kati gweolina okeera ogende weeyize weeyambaza okimanyi nti eriyo omukazi nga mufumbo ali yatulaba essaawa zino nga mufumbo naye nga yasasula ennyumba yeyeerabirira
buli kimu naye nga yalabirira abaana yasomesa abaana kati oyo omugambe bw'aveeyo ku mulimu because of man siganye nti aveeyo ku mulimu naye kisinziira enteeseganya wakati we n'omwami kati oyo omukyala alabirira amaka akola biki wana alina kusigala ng'awa mwami we ekitiibwa ekyokubiri walina okubaawo enzikanya maseekati ge n'omwami nkyala munnange kati gwakola kati omwami nammwe temukaluba mbe nga mulina ebintu bye muyambako omukyala abanga yakola ate gwe tokola nonako abaana ku ssomero abeerako nabo ewaka leka mami agenda okujja ng'olina by'oyambyeko embeera yakweyamba naye omukyala abanga ate busente bwakola butono ate yalwayo ennyo ate sente daddi zaafuna ngasobola olabirira amaka awo omukyala kalekeyo adde alabirira amaka kati abasajja bayize ne guno omuze mupya bakwekase azifuna nga bwazifunye ku mulimu n'agamba mukazi tazaako amanya abakazi abakuba kyekaaku nga beebase nanti ekizibu olaba ku sente z'omwami tomuzimba ozireetako buleesi bizibu tobola azikweka n'ensonga endala abasajja bakweka sente olw'ensonga ez'enjawulo waliwo abakyala abamu omusajja alina abaana abalala ebbali naye nga singa sente azikwetera n'azikwanjulira nenkuba esimu nagamba mami Alpha bamugobye ku ssomero weerezayo sente nga Alpha sigwa omuzaala sente toziweereza tokkirizaako ddala kuba sigwa omuzaala yes kati kyekindeetera okuba nti sente nkulaga ze mmanyi nti ezo ajja zitegeerera kati waliwo sente nga nze nyina bakyali bange Tomusa tasobola kunkubira simu ngali mu luzimu n'essimu wa sente naye nga gwe nagamba ku mami Tomusa ayagala ku sente naye ddadi obwe buzibu bwo bo bakuwa ddi okitegeera kati wabiwo sente ezimu ze twekweka nga zigenda tuyamba nga abasajja mu bintu ebyenjawulo Alpha toyagala mugulire ploti kyokka oyagala Benjamin tumugulire owange wo kati olwo kyenva nkwekeza Alpha zinamugulira ploti n'okweka nyingi yes kubanga okitegeerera ate zinagulira Benjamin ate gwe n'oziteekako nnyo ebizibu tulidde okulya ku ngege Benjamin gozaako nnyo ebizibu kakitegeeza singa sente zonna nzikulaga lumu Alpha ajja kumaliza talina kyalina nga oba oliawo ne Benjamin talina yes mwerongoose nno kwegamba twetereze mu njogera ennyangu by the way n'ekibuzo kyange nga tukyali ku kyaki eno Asha ow'omu kyaki akkirizibwa okuwasagana ne brother of course ate kyekirungi ekyo kikolera ddala ekyo muntu Asha ne brother bewase bewase bagamba basonda ne sente of course nzija oba ogenda wase ogenda kufumbirwa tukuwagira financially, physically, emotionally. Ofumbo bwaffe obw'ekirokole endagaano yaffe okufa kwekutwawula obwama abalokole kati ate obuli eno si byakweremerako obweno simanyi babuyita si byakweremerako omuntu ovudako kagapuko nga siwabya abantu batulaba banne bwetutyo nno bwe tubeera ku mulamwa gwaffe ku YouTube channel yaffe ate nga teweerabira subscribe sharinga likinga life experience era nga ku Facebook tuwesa Asha Nava Namatovu official ku YouTube tuwesa Asha Nava Namatovu subscribe banange twegateko ate berenga onyumirwa mulamwa guno by the way peshe tuli kumaliza program yaffe tukyali ku kyaki eno wandisanye kuwaayo ki omulabi waffe olwaleero amagezi agenda mu kyaki nga ye mishoni yekimututte kufunayo musajja kufunayo mukazi wani mwade magezi adde ku Katonda Nava webale nnyo nga bwe natandise nga mbagamba nti mu Isaiah 34:16 Bayibuli etugamba nti Katonda yagamba nti teri kitonde kiribula kiine waakyo so ate omwoyo omutukuvu yabikuŋŋaanya eri sister ne brother ali eyo teweeraliikirira togezaako kwesalira magezi Katonda yakutonda akulinako pulaani gwe sooka onoonye Mukama ensonga y'ofumba ejja kwongerezebwako mwebale nnyo Babi nga tugenderera okufundikira programu yaffe omulabi ali eyo owa life experience wandisanyemu amagezi nga ye agenda kera ku makya ayambala engoye zagende mu kyaki either kunoonyayo musajja oba mukazi nze omulabi omwakalowoozo ki akalowoozo kensola muwa nti
leka tufube nnyo okunoonya mukama. Mukama alina entegeka ze kufa abaana be. Tuyayanire nnyo mukama okusinga okuyayanira ekintu kyonna mu bulamu bwaffe. Ajja kuwa ekintu ekisingako n'ekyolaba nti kino kyandibadde kirungi mu bulamu bwange. Ye alina pulaani endala gy'oli okusinga kyogenze kwenoonyezanga gwe omuntu. Leka tugende mu kyaki kusinza mukama, tumwebaze ku byatukoledde, buli kimu kijja mpola. Ekintu kyetulina nti ffe awala twagala nnyo okupapa, tupapa nnyo nti kino kyandibadde mu wiikendi mu mwaka guno. N'ekisembayo obufumbo si kintu kyogenda kera kumakya ogambe nti kati ngenda kufuuka mufumbo oba nfuuse mufumbo. Olina okwetegeka oba oyingidde bufumbo oba oyingidde bufumbo. Si kintu kyogamba nti kangende nkole ki ngezeeko ate male enveeyo. Bufumbo kyekintu kyosala n'ogamba kati byonna kankole ki kambireke ebbali kati ngenze mu kiraasi ate endala. Oba okitegeera si kintu kyogenda gamba nti kati kangezeeko mukwano badde nkusaba era nkuwa ku magezi. Oba tunaba kwetegeka kuyingira bufumbo tobuyingira. Akireke amalirize byalina okumaliriza buli kimu masanyu gonna bufumbo mulimu amasanyu gaayo. Tebula mu lulimi lwaffe obufumbo bulina olusozi mu ddiiro. Mu Luganda okyobola okyogera mu lulimi lwo. So olina okuteeka everything aside and be like now I've entered another step. So that is all. I think. Thank you very much for welcoming us here. Naffe tweyanziza tusemberera okuggalawo programu yaffe. Wandiwadde mu kalowoozi ki omulabi waffe owa life experience? Omuwala agenda mu kyaki oba omusajja agenda mu kyaki okunoonyayo mukazi oba omusajja nga tagenze ku lwa Katonda? Ndowooza ebisinga mu byogeddeko. Abaganda bagamba nannyini mufu yakwatibwa wunya. Kati kino ffe tugenda kwenyigiramu ng'abaweereza. Twogere eri abaweereza bannaffe. Ndoza kanjogere eri abasumba abatannaba kuwasa. Abateeka abawala ku pending mu church. Sister ajja ng'ataddeko ka humani ne batuuka okugamba okuzimba. Abasumba bagambe batuwase. Kakkana ne batuuka okugamba okuzimba. Sister n'ayimuka n'agamba 5M nga taziwaddeyo kubanga azirina. Kubanga bw'anaakyogera omusumba ajja attention Kusegera, yes. Mukazi watu nage anazinoonya nazileeta enkya nakomawo naga sister gundi yazine wakatugenda kuzima agamba 10M kyokka nga tamugambako abasumba tuwase kyekitiibwa omusajja abaana bano kubanga a good teacher should be exemplary. There is no way how you going to judge someone najja naga musumba richa nkuba nnyo kati musumba ogenda kumpita ngambe ku nsonga ki kubanga ensi yabaffe y'abafumbo gye tuli mutogimanyi. Kyokka gwe musumba wange era nandijjukiddewo ne nkugamba nti naye ono omwana ow'obuwala Asha nga mbonyaabonya n'omuyita n'omugamba waayinza ndaba mbadde n'ennyoka ebbanga sidde ne wano naye tetulina abuntu obwo ekituyamba okutambula buti kino nakino nakino nakiri. So abasumba muwase muleme okulowooza nti obuwuulu bwammwe bugenda kuyimirizaawo obuweereza okugenda mu maaso kubanga bwona awasa abantu bajja kudduka. Wali omusumba mukwano gwange era kyambuliko bwe kityo naye yamala n'awasa ekkanisa yasigala egenda mu maaso. In fact kamwogereko kubanga yakola bulungi. Pastor Kiweweesi yawasa n'akola embaga abaana baalingayo bangi nnyo ab'obuwala n'alonda omu n'awasa. Kanisa yagenda mu maaso yamanya nti kanisa si ye ya Kristo nagamba kannema okuyimirizaawo ekkanisa olw'obuwuulu bwange. Ono w'entebe wakansanga okuva lwe yawasa ekkanisa egenda mu maaso. In fact papa mukama akuwa omukisa omuntu yenna akola obulungi abapapa kasaba nga akola ebyobutuukirivu. Sikyaddamu kuyita muntu atakola bulungi mbuno papa. Ate lwaki oba omuyita papa? Nze bulijjo ndiwa abantu bangi. So abasumba tuwase abasumba muwase ndowooza y'ensonga ngenda kuwasa nawe wasa ssebo kubanga okuba pasito omutuufu omujjuvu olina okuba nga olina. Nze ngenda kuwasa kakkana beera mugumu naava fumbirwako.
Bampeteddemu ekoona bannaye abalabi baffe aba live experience wetyo no etubeera ebiwooma bigwa byokya ate nga tewerabira omukulu abadde ku kamera omukulu omusaazi Thomas osobola okubanga omunoonyako ku namba ze z'essimu ojja ziraba wansi awo nga ziscrollinga abayimbi abetaaze okubakwatira video abayimbi abetaaga okuproducingibwa abaagala batendeka music nga tomanyi oyinza okuba oliawo ng'oyagala okuyimba naye nga mukwano tomanyi osobola okuba nga omunoonyako nabeera nga akutereeza ate nga n'abanavas beauty bakola ku bakyala enviiri makeup okusomesa byonna veiling osobola okuba nga otunoonyako gwe omugole ali eyo ogenda kufumbirwa olina mbaga olina kukyala nika bana ebingi byonna ebiri mu beauty byonna tuba tubikolako ate nga tewerabira kusharinga kulikinga commentinga ku Facebook tukozesa Asha Nava Namatovu official ku YouTube tukozesa Asha Nava Namatovu osobola okubanga era otunoonyako mbagamba bugambi mubeere bulungi bye bye